Achi bwe yandikiretedde omusajja omusenaga no nze Mukama yaŋŋamba ensi singa teyonoonanga kubanga Katonda ensi tagikwasanga mu kifaananyi, ensi yagikwasa era bwe yali abooza Adamu kwe yatuukira. Adamu amala gamba nti omukyala nagamba oli naye ng'ekibuuzo kisookedde ku musajja. Ntegerekese bulungi. Kati tulabeko Samwiri Samwiri ekisooka essuula eyokusatu n'olunyiriri olwokuna. Ono Samwiri mwana yazaalibwa n'awongebwa eri Katonda. Soma tuwulire. Samwiri ekisooka 3. Awo Mukama n'ayita Samwiri n'ayogera nti nze nzuuno. N'adduka mbera n'ajja eri Eri n'ayogera nti nze nzuuno kubanga ompise. N'ayogera nti sikuyise galamira. Oyinza okweyongerako mu maaso owulira Katonda ng'ayita nkugeza kukuga nti bonna baweereza ba Katonda Katonda be yakozesanga bayitabanga omuntu. Mu maaso eyo nyinza okubawaako ekibiina ekimu ekya okuweereza Katonda kyonna kyabulanga era kyonna kyalemererwanga kasita bajjiranga mu kibiina. Naye omuntu Katonda gwakozesa olina okubeera omuntu omu. Bwe mwesingana nga mwenna muyitabe nti jangu ompeereze mu kwaya, kizibu nnyo kwaya eyo okuzikirira kubanga buli muntu aba aweereza taweereza munne, taweereza musumba, aweereza yamuyita, aweereza Katonda. Era aba yayitaba eri Katonda era aba wakwandukula eri Katonda. Naye omuntu yayitibwa mu kibiina bw'atunuulira wanagamba nti nze nkozeeko akange. Jjukira Katonda waliwo lwaleeta ng'aleese kugezesa. Nga ku Ibulayimu bwe twalabe nti Katonda n'akema, Katonda n'akema, Katonda n'agezesa. Alabe omutima gwo, alabe okukkiriza kwo, alabe ekiwajja okukola okyagala okiri oba lwagundi. Otambula ogenda mu kyaki gundi agenze. Kirabika olwaleero lunambowa, kirabika olwaleero kubanga waliwo era nga kaanaabo oba kaanadde emabega naawe ogudde. Kati twetaaga tuyitabe ng'omuntu omu. Amina. Samwiri n'agamba nze nzuuno. Samwiri akulidde mu maaso ga Mukama. Samwiri yayita Bayibuli egamba nti mu biro ebyo eddoboozi lya Katonda lyali lyakkekwa nga terirabika, n'okwolesebwa nga si kwangu kwakulabika, kati nga tebabimanyi. Era bwe yayitaba yali amanyi ayitaba oba eri omuweereza wa Mukama. Naye bw'agenda muga nti Mukama yakuyita, era bw'anaakuyita ga nzuuno omuddu wo, yogera omuddu wo awulira, nga tagamba nti tuwulira omuddu wo. Ekigambo muddu kyaba ataddeko kitegeeza nti I'm ready to serve. Ndi mwetegefu okukola kyonna, to be a servant. Naye ffe tetuli bamalirivu bwe tuba twanukula, y'ensonga lwaki tulemererwa. Amina. Tulabeko Isaaya essuula y'omukaaga olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omunaana. Wano tugenda kulaba njogeddeko wawanvuka ennyiriri eso kubanga omusajja ono Isaaya yaweereza Katonda ng'ali mu kibiina, ali n'abantu, ali ne banne, amanyi aweereza era nga n'abalala bamuyita muweereza wa Mukama, nabbi wa Mukama, naye nga tannaba kutuuka ku ssa lya kuweereza Katonda na kusanyusa Mukama. Bayibuli egambye etya? Isaaya 6 okutandikirawo. Mu mwaka Kabaka Uziya mwe yafiira, nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. Basseraafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ebiwaawaatiro 6. Ebibiri yabibikka mu maaso ge, n'ebibiri yabibikka ku bigere bye, n'ebibiri yabibuusa. Omu n'ayogerera waggulu nti
emu n'ayogera waggulu eri munne ng'agamba nti, mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Mukama ow'eggye, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. N'emisingi egy'emiryango ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogera waggulu, ennyumba n'ejjula omukka. Ne ndyoka njogera nti, zinsanze, kubanga nfudde, kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu, era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu, kubanga amaaso gange galabe Kabaka, Mukama ow'eggye. Omu ku basseraafi